musanvu 17 0 musanvu musanvu ssatu kyenda mu musanvu 17 5 mu musanvu ye namba yange empya bannange eri gisiimule mu gy'olina kweyo kunfunira obutereevu ku WhatsApp, otherwise baganda bange ne bannyinaze musiibye mutyakansuye nti embeera batwala malidaadi sana. Alhamdulillah naffe gye tuli omukama Katonda abadde akyatulunze bulungi. Mbadde ndudde okulabikako live nga nkola recorded videos paka ensonga zino lwe zinsusseeko. Kwanza kanzireete mummwe ku kitawuluzi nammwe bannayuganda bannange mumanye embete, otherwise nyambo ntambulizeeko video eno nga bwe ntera okubagamba nti ogwange gwakukunamya nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne bampembe banno, gwammwe gwakunnyambako kuntambulizaako video efuuke kabunama wange etuuke ko buli muntu yenze yekolera Itongwa. Musiiri mutya baganda bange ne bannyinaze. Kulika bebi nange kuliko mwana bampita taata kakati yonyambye nkuze gwe mu bulumi bwo mwenfunye ekitiibwa kuliko mwana eretetete mama ramula kulika bebi munange kuliko mwana bampita taata kakati onyambye nkuze gwe mu bulumi bwo gwe mwenfunye ekitiibwa kuliko omwana. Edidax ne balala bonna bakatulegattako Sala Mukungu ne baganda bange ne bannyinaze mwenna munyambeko mutambuze vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda mutugjeeko nammwe akajanja akatijjo. Bannayuganda mulina akajanja mulina akatijjo. Yenze yekolera Itongwa mbasa muntu agingireko ku mukadde wange taata wange eyanyingiza ebidongo eyanjigiriza okutegeka ebivulu gwe bayita Abitex Promotions. Muntu agingireko Abitex Promotions nga sinnatandika. Abitex Promotions obuuzizza Bobi Wine olaba ekigenda mu maaso e Kenya. Do you copy? Ne bannayuganda bano ne bakwegattako ne babuuza nti Bobi Wine do you copy? Olaba ebigenda mu maaso e Kenya. Gwe munnayuganda nga tonnabuuza His Excellency Bobi Wine tosobola okuba nga Odinga kubanga mwenna kye mumugamba. Olaba ebigenda mu maaso e Kenya. Lwaki tokola nga Odinga? Gwe munnayuganda oli mwetegefu okukola nga abantu b'e Kenya nga tonnabanja His Excellency Bobi Wine kukola nga Odinga? Nze mbadde mu lusirika, mbadde ku bwasekawere bwange, mbadde nkyaliyo nga mmala kizadde, naye munkuddeyo mu kumala ekizadde ne ngamba kanzije tusooke tujjewo eno embetesa nga tonnagamba His Excellency Bobi Wine tasobola okuba nga Odinga. Gwosobola okubeera nga abantu b'e Kenya. Muntagingireko Abitex Promotions n'abantu abalina endowooza ng'eyiye, n'abantu abalina ekibuuzo ng'ekiki. Gwe munnayuganda nga tonnapiininga Bobi Wine kufaanana Odinga, kufaanana Julius Malema. Gwosobola okuba nga abantu b'e Kenya, osobola okuba nga abantu b'e South Africa. Ekyo kyekibuuzo ekisooka. Sharinga videos ogwange gwakunamya ntandika empolampola okusensula ensonga. Anandika empolampola okusensula ensonga. Baganda bange ne bannyinaze mulaba ekigenda mu maaso essaawa eno ku muliraano e Kenya. Omukulu Raila Odinga aduumidde bannakenya bonna beeyiwe ku nguudo batandike okwekalakaasa ku lw'ebitagenda bulungi mu ggwanga eryo. Ebimu ku bye yabasuubiza Ruto nga yakatuula mu ntebe yabagamba nti ennaku zange 10 ezisooka ngenda kukola bwenti ne bwenti ne bwenti, naye ne guno gujjwa mpaawo kyatuukiddwako ekyawaliriza akulira oludda oluvuganya gavumenti okuva mu mwaka gwa 1996 gwe bayita Raila Odinga okuyita abantu beegugunge era kyekigenda mu maaso mu ggwanga lya Kenya ne South Africa. Julius Malema yaduumidde ekintu kyekimu. Wenjogerere South Africa nayo kikutte bannayuganda abalumirirwa ensi yaabwe oba bannakigwanyiza oba abalumirirwa ensi yaabwe
bagamba His Excellency Bobi Wine gwe Bobi Wine lwaki tokolanga bali lwaki tobanga Malema lwaki tobanga Odinga naye nange ekibuuzo kiri kimu bannayuganda bannange mwe muli wiringi okubanga abantu b'e Kenya His Excellency Bobi Wine tagenda kubanga omuntu afuwa omulere ng'ayita kwaya obanga ayimba ne kwaya bano bakwaya leader mu kanisa abawuba akati owuba akati oduumira kwaya ndikutambuliraawo naye nga ne kwaya tyoli mu kuduumira teri wiringi kukwanikula ekibuuzo kiri kimu omugaso gw'okuduumira ataduumirwa omugaso gw'okuduumira atawulirwa gubeera ki omugaso gw'okuduumira atawulira omugaso gw'okuduumira ataduumirwa gubeera ki ekizibu si Bobi Wine si opposition oba teyali Besigye oba teyali Semwogere wabula ekizibu ye ggwe munnayuganda kubanga ye Museveni ono gwe tuli mu kulwanyisa okujja mu buyinza bwe yaduumira bonna bannayuganda basitukiramu era bannayuganda be baanunula ensi eno okugijja mu mikono gya Dr. Paul Milton Obote okugiteeka mu mikono egy'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni be baaginunula si Museveni ye yanunula Uganda waddenga abaanunula Uganda mu buddo tebamanya nti tubuuka mu kyoto ate tulinnya mu kalimbwe kakati ekibuuzo kiri kimu gwani gw'oyagala akuduumirire gwani gw'oyagala akukyusiza obuyinza gwani gw'oyagala akutereereza embeera ye gwalina okubeera omusaale mu kukyusa ensi yaffe Uganda ye gwalina okusooka okulaga obwetaavu mu kukyusa ensi yaffe Uganda njagala okutegeeza buli munnayuganda ali ku vidiyo eno gwasinga okumanya ebizibu byo gwasinga okumanya ennaku Museveni gy'akulabizza gwasinga okumanya ennaku ekutuuseeko mu ligimu ya Museveni gwasinga okumanya obulumi obw'obutaba na minimum wage gwasinga okumanya obulumi obw'okusoma n'otafuna mulimu kakati mbuuza gwe nnyini mufu oganye okukwata awawunya oyagala ani abaakukwatirawo oyagala ani abakukwatirawo obanja Bobi Wine okukola nga Odinga obanja Bobi Wine okukola nga Julius Malema ne nange nina ekibuuzo gwe oli wiringi okukola nga abantu b'e Kenya oli wiringi okukola nga abantu b'e South Africa kubanga abantu b'e Kenya kamanda bw'aduumira basitukirawo naye mmwe mu Uganda kamanda ne bw'aduumira musigala ku byammwe Bobi Wine ne bw'agamba nti yo tugera kwekalakaasa ekyebbeeyi kye mukola bw'ayita mu kibuga mukwata mu ssimu mwagala kwekubya buserefi abala mubeera ku bizimbe ne mukola muti nga Bobi Wine akuli mu miteeri ebyo mukola gwalina okuba omusaale mu kununula Uganda gwe munnayuganda gwe kizibu kya Uganda Besigye teyali kizibu kya Uganda opposition taba kizibu kya Uganda naye gwe munnayuganda gwe kizibu kya Uganda olemeddwa okuzuukuka olemeddwa okwekkiririzaamu olemeddwa okumanya nti ebisumuluzo ebikujja mu busibe ye gwabirira naye tomanyi bikozesa munnayuganda sooka oyige butya bwe bakozesa ebisumuluzo ebirina okukujja mu busibe nga tonnayiga butya bwe bakozesa bisumuluzo butya bwolina ebirina okukujja mu busibe tosuubira nti waliwo agenda okukujja mu busibe tosuubira nti waliwo agenda okujja akugamba empa ebisumuluzo eyo nkusumulule mu busibe His Excellency Bobi Wine kyasobola okukola kiri kimu kuduumira ng'Odinga bw'akikoze nga Malema bw'akikoze naye gwe oli wiringi okuduumirwa kyekibuuzo ekisooka gwe munnayuganda oli wiringi okuduumirwa Kenya kikutte era ojja kwesanga nga kino ekigenda mu maaso kigenda kubaako bye kikyusa mu ggwanga lya Kenya naye ffe we kinaakwata onajja n'otwegattako tubeeko bye tukyusa mu nsi ya Uganda oba tukyusa obuyinza mu nsi ya Uganda munnayuganda ki Museveni kyatakukoze okusobola okunyiiga omwetakuluzeeko bigambo kiffe bannayuganda bye tutoogedde okusobola okunyiiga His Excellency Bobi Wine buli kigambo kyayogera mmwe mukitwala ng'ekigambo obugambo oba Yekolera Itongwa oba Lumbuye oba Piti oba ni bonna aboogezi buli we tutuula ne tuwogera kabe waiso mufumbira tuba tetwogera boogezi bigambo wabula ekyo tetuba mu kukola tuba mu kukuweeweeta ofune feeling ezinyiiga ojjukire nti olina okuba omusaale mu kununula ensi yo naye mmwe mwetuulira mu nnyumba zammwe
ne mwebaka ate bannange Faraina Bobi Wine ate bannange Faraina Itongwa ate bannange Faraina Besije ate bannange nayenga oyo omuntu omugoteka mwesubi ali omu tomusuubira okuba n'amaanyi agawanagana n'abe mundu emitwalo 5 nzo omuntu gwotekamu obwesimbu ize sense Bobi Wine gwotekamu obwesigwa yali omu oba gwafudde endogoyo okumutikka emigugu naye mmwe muli obukadde almost 5 naye onoomu gwe mwagala agenda wanagane n'abajazi almost emitwalo 10 ng'ate balina n'emmundu kuba akafaananyi nga bannayuganda ffenna obukadde 5 kale ku bukadde 5 kuliko abato kuliko empulunguse eziwagira Museveni kuba olaba ne sitaani akyayina abagoberezi ng'ate Mukama Katonda ye mutuufu kati kwa obukadde 5 kuliko abaana abato kuliko empulunguse eziwagirayo wekaguta Museveni kuliko abateeyinza oba kuliko ezitagatta bulungi abalina obulemu ku bwongo bwabwe tugambe nti bannayuganda obukaddaana okwetoloola Uganda yonna ffenna ne twekuŋŋaanya ffenna ne twetoloola ffenna ne twegugunga mwemuba mulaba Museveni asobola otulemerawo mwemuba mutunulamu Museveni asobola otulemerawo tasobola tulemerawo naye ekizibu kye tulina nga bannayuganda tetunnayiga how to use our power tulina amaanyi mangi bannayuganda naye tetunnamanya butabe babagakozesa oyo golodi ng'obadde omufunye taba na mugaso paka ng'otegedde gye bamutunda ofunemu ssente kakati naffe bannayuganda tulinga abalina golodi bwe twezizisa obwezisi naye nga tetunnamanya katale wa gye bamutunda ekisinga obukulu kwe kumanya wa gye batunda golodi eyo kye kisinga obukulu then tugende tumutunde then afuuka ow'omugaso ng'amaze okutuwa ssente kakati nammwe abannayuganda amaanyi ge mulina gakijegga tegasobola kulima tegasobola kukola kitegasobola okukola kuyiga nkima nga ate temugenda giryanva tusooka tumanye ki kye tulina okukozesa amaanyi gaffe ekituufu then tugenda kusobola okwenunula munnayuganda bw'olizuukuka nkulayirira Museveni tagenda kusula yadde ennaku 2 mu State House Entebbe gwe soka weebuze munnayuganda gwe yenyooma atamanyi maanyigo lwaki bw'oba otambula freely ye lwaki Museveni lwasazeewo okuyitako gye muli atambulira mu bugombe kitegeeza ye Museveni amanyi amaanyigo era agatya naye ate gwe munnayuganda tonnayiga maanyigo oyinza n'okuba tomanyi oba ogalina eitha ng'omanyi oba ogalina naye nga tomanyi butabe bagakozesa nga tonnatuulayo ku gadaala nga tonnakwata kasimuko nga muganda wange Abitex Promotions taata wange eyanyingiza endongo abuuza His Excellency Bobi Wine do you copy osobola okukolanga Odinga gwe Abitex Promotions ne bannayuganda balina endowooza ekufaanana mmwe muli beetegefu okukolanga bannakenya mwe muli beetegefu bannayuganda okukola nga bannakenya oba mwe mwagala His Excellency Bobi Wine abeerenga afuuyira endiga omulebe abayite mugaana okujja abayite mugaana okujja abayite mugaana okujja ate neni enkya mu mupiininge nga waliwo ekigenze mu maaso mu nsi endala ng'era kibadde successful ye Bobi Wine tayagala kukola nga bali era bannange atusibyeko Museveni gw'oli mwetegefu gwe munnayuganda okukola nga abantu be Kenya oli mwetegefu okukola nga abantu be South Africa MC Nomani ganya mukulu wange nsanisa okula bw'oba toli mwetegefu kukola nga abantu be Kenya bw'oba toli mwetegefu kukola nga abantu be South Africa ne His Excellency Bobi Wine tayinza kuba mwetegefu kukola nga Odinga oba Julius Malembo okujjako nga gwe gwagenda okuduumira naawe oli mwetegefu okukola nga abantu beeri nze mulabye mu page simanya enule chemba simanyani ate ne mukulu wange batatanga Abitex nenajja mmalamu amaanyi waliwo eyagambye His Excellency Bobi Wine ali Denmark bannaaba opposition bali mu kununula nsi bannange taduumidde n'ebirala gw'oli ludda wa gwe mu Uganda toliimu gwe duumira egundi Sudan tewaliyo opposition leader akaana kaali kabuwala bwe balinyisa ebbeeyi y'omugaati ne kakutandika ono ali wadde yali waawo oyo Tunisia
omuvubuka yeekumako bwekumi muliro ne gutandika naawe osobola okubeera komanda. Eno revolution kitwale nti komanda taliiwo atambuddemu gwe tosobola kugiriidinga nga gwe munnayuganda yagala enkyukakyuka. Gwe kyogamba Museveni bwe yagendanga e Sweden okutulisa essasi ku nnyama omanyi musajja oyo muzibu. Ye famire yasooka n'agiddusa mu Uganda n'agitwala e Bulaaya. Fena abaffe ne bafa. Ye yagiddusa mu Uganda n'agitwala ewa e Bulaaya. Feno ne tumulwanira kakati olwaleero omwana we ssebo yali ku bifo eby'amaanyi mu magye. Abamulwanira bakyali bakkulutu abalala abasse. Naye Museveni buli we yaddukanga okugenda e Sweden okwegadanga ne mukyala we okutali musango, gw'olowooza olutabaalo lwayimiriranga. Abaali baagala enkyukakyuka nga bali mu kulwana bo baasigalanga balwana. Saagala enkyukakyuka ya Uganda tugizimbirenga ku muntu omu. Bobi Wine taduumidde alidde Nimaaka kyokka eri banne bali mu kulwana. Ye Bobi Wine alidde Nimaaka gw'oli ludda wa? Toli mu Uganda gwe duumira. Nze ndi wiringi nnyo ndi mwetegefu nnyo okwegattako, naye mulekeraawo tukuulanga endogoyi nti ffe tulina okwogeranga ku bikyamu ffekka, ffe tulinanga okusitula amaloboozi ffekka, ffe tulina okwogeranga ku bisobye. Toyina nsonga lwaki olaba ekikyamu ekigenda mu maaso mu ggwanga n'ogamba Yekolera asirise, Yekolera yalya, Yekolera asirise. Kati juzi tubadde n'ekya Ssaabasajja Kabaka. Mirundi bwe yavuma Ssaabasajja Kabaka nali mulwadde. Kyambalawo wiiki emu nenga kasita waliwo aboogeza abalala oba baganda bannange. Baganda bannange teri n'omu yakisiinyaako, teri n'omu yakyogerako. Namala kuwona n'ezija n'enkyogerako bonna bassenkubuge ne balyoka bawamuka ne bazuukuka. Saagala wabeewo ndogoyi mu struggle muno. Ffenna tulina role ya kyenkanyi mu kununula ensi yaffe. Ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu mu kununula ensi yaffe. So His Excellency Bobi Wine essaawa eno bw'aba nga taliiwo oba bw'aba nga tonnamubanja kubeeranga Odinga, mbadde njagala naawe osooka obeerenga abantu b'e Kenya. Odinga alirake, Malema alirake ti abantu b'aduumira bawuliriza oda era ne basitukiramu. Naye ffe bano bannayuganda bannaffe mpaawo awuliriza oda, mpaawo asitukiramu. Ne bw'oyita basigala mu mayumba gaabwe. Abakuyambye nnyo babeera ku mirimu gyabwe. Awo wooyise ne bajjayo obusimu batandika okwekubya serefi. Pulezidenti nze mulina, Bobi Wine nze mulina. Olwo oba onunudde Uganda. Gwe kizibu kya Uganda gwe munnayuganda. Gwe kizibu gwe mununuza asooka ow'ensi yaffe Uganda. Mulekeraawo okwekwasa, mulekeraawo okupiininga. Taduumidde, takoze bw'ati. Waliwo ne yagamba Besigye yali musajja, Besigye yali musajja yategekanga woko tuwaka. Bannange ye Bobi Wine ali mu mbaga nange ne nkubuuza bibala ki ebyava mu woko tuwaka? Olowooza woko tuwaka teyalivuddemu bibala? Singa Besigye temwatunuuliranga mutunuulire, singa mwamwegattako mwenna ne mukola woko tuwaka, oba ne tukola peaceful demonstration, oba ne tukola riot eri Kasigu naye oli Besigye. You are the greatest leader of opposition I have ever seen. Ne boogera oluzungu batiise ensi. Soka weebuuze lwaki woko tuwaka eyo gy'otendereza teyavaamu bibala? Ate era sooka weebuuze bw'oba ogitendereza nti yali y'amaanyi lwaki tewagyegattako? Ensonga lwaki woko tuwaka teyavaamu bibala? Yali y'amaanyi, yali strategy nungi. N'ensonga lwaki woko tuwaka teyavaamu bibala? Kubanga yabulwako abagiseesaamu. Nti kamanda yali omu Dr. Besigye naye ng'abantu baagala okununula ate bo bakyayagala okubeera abasibe. Bannange ebyobufuzi bino njagala mu bitwale ng'omupiira. Nkiddamu, ebyobufuzi bino bannayuganda bannange njagala mu bitwale ng'omupiira. Kizibu ttiimu okuwangula nga teriiko bakuba nduulu. Abo abakala abantu abatukubira enduulu abantu abakubira abazannyi b'omupiira enduulu mu kisaawe be bamudu serekita. Yeko wafoyo tumwagala nnyo maama naye akimanyi tumwagala kufa. N'olaba Yeko bw'asiiguka n'omupiira, n'olaba Yeko bw'asiiguka n'omupiira ate mubayimba mubamu n'abakyala abaayagala bamuwani. So ebyobufuzi bino oba okununula ensi birina ng'omupiira. Buli lw'olumba walina okubaawo abagamba ye agiwadde omuliro gwe kuba akafaananyi mu biseera bya woko tuwaka nga waliwo ekimotoka emabega ekijja kitambulirako oluyimba lwe bayita tooka kwa barabara. Besigye esonga tooka kwa barabara, Besigye nayingiya ng'eno bannayuganda bwe mwanikula
Geno bannayuganda bwe mulumba mbakakasa bukyanga opposition ya Uganda ebaawo tewali strategy yali nnungi nnyo mu kusuula gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga tetuyise mu kalu nga walk to work. Naye gwe munnayuganda gwe wennyini gwe wazingamya walk to work. Gwe munnayuganda wennyini gwe wazingamya walk to work obutava mu kibala kyonna. Walk to work yalivuddemu ebirungi. Obo osanga tudde twali badde mu Uganda mpya naye osanga abaale mu okwegatta ku walk to work ng'essaawa eno bagamba tujulirira Besigye bannange he was the greatest leader of opposition bano bali mu mbaga bano bali mu katemba lwaki tewagyegattako oba tudde walk to work n'emala ekoma ogyegattako muli mu kuba His Excellency Bobi Wine nga bw'atakoze nga Odinga nga bw'atakoze nga Malema. But of recently, bei y'amafuta bwe yalinnya nga mwenna mukimanyi nti amafuta ge gadetermininga economy. Ge gasalawo buli kimu okuva ku bei y'emmere, ebbeeyi y'amasannyalaze, ebisale by'essomero, ebbeeyi y'akawunga, ebbeeyi ya buli kimu edeterminingibwa amafuta. Naye amafuta bwe galinnya, oyo Dr. Kiza Besigye gw'owaana nti ye the greatest leader of opposition yajja ku luguudo era tewajja. Ono His Excellency Bobi Wine go pinning nditaduumidde kwolo Besigye yaduumira era tewajja. Naye Oyagala buli kimu kikusange ku mmeeza nze ngende nsige emmere njirime njifumbe njijjule njikuleetere ate era omumanja eno gikuliisa. Today His Excellency Bobi Wine alinga ng'omulimi w'emmere. Omusajja yalima emmere agifumbye agijjudde agisosootodde agikuteredde ku mmeeza ate omugamba ndiisa nawe ogw'okweriisa gwekolere kubanga wano mu kununula ensi kubanga yeba step esembayo okutuuka mu buyinza. Kati mwenna mwesambye okulya mwagala babaliise buliisa naye nga gw'oyagala akuliise yeyagirima yeyagikungula yagifumbye yagijjudde naye era still oyagala akuliise nga tonnabanja His Excellency Bobi Wine gwe munnayuganda. Tukola nga Odinga, kukola nga Malema, gwe mwetegefu okubanga abantu b'e Kenya, oli mwetegefu okubanga abantu b'e South Africa. Mami wange Patricia Sewungwa Mansa Nsokula, gwe mwetegefu okubanga abantu b'e South Africa. Gwe munnayuganda olunaku lw'oli kimanya nti eryekomera ly'olimu akasumuluzo akaliggula kakuli mu bulago bwekati. Naye kyannaku nti akakasumuluzo akaggula ekkomera k'otadde mu bulago tokataddeemu nga kasumuluzo gw'olowooza nti mukuufu. Gw'olowooza nti akakasumuluzo mukuufu ako si mukuufu, ekyo kisumuluzo eriyirina okuggulira ne tonnamanya butya bwe bakikozesa. Oli ku His Excellency Bobi Wine duumira kutoli mwetegefu kuduumirwa. Oyagala tukuduumire into riots, into demonstration. Naye nga ate ne bwe twateekateeka national shutdown ekugamba nti tojingira kibuga galawo edduuka lyo galawo omudaala gwo tojja ku mulimu yeggwe wasooka ku taxi eziyingira ekibuga yeggwe wasooka ku mmotoka ezigenda gy'okolera yeggwe wasooka okuteeka amafuta mu mmotoka ogende wa Kisekka gy'okolera. Kaakati gwe yagana peaceful demonstration olwaleero gwasaba riot okolera ani? National shutdown yalangirirwa era yali strategy nnungi okunafuya Museveni kuba amaanyi ga Museveni gamuli mu ssente mwenna mukimanyi nti Museveni yennanyini bizinesi zonna e Uganda. Museveni yalinga alina empire business zonna buli musolo guyingira mu Uganda gugwe n'abatunda ebibiriiti ezo bizinesi ze. Okumanya Museveni yennanyini buli business eri mu Uganda. Museveni alina ebibaawo bya Ludo oyo gwe basolozaako ebitaano alina ebibaawo bya Ludo. Oyo Ludo wa Zaala alina bupuulu tebo buno bwe banyigamu ekyebitaano. Museveni mu business obwo bu boda abulina. Museveni alina ebigaali nti n'emirimu gwe munnayuganda gye waali ekoledde ofunewo akasente gyonna Museveni yagezza today okwekuuma nga yennannyini ssente. Bwe twabagamba tukole total shutdown eggwanga lyonna
ligalwe bizinesi zonna zisibwe bannayuganda mmwe mwasooka okugenda ku mirimo gyammwe olaba watatoto national lockdown oba shut down olwaleero gwasaba riot oyagala leero tuyiwe tuswale Bobi Wine adumiire nti bannange olunaku lwa 26 omwezi ogwokuna ffenna tweyiwa ku nguudo mugaana okujja olw'okuba muli batiitiize nkyamawulire gawandike nti Bobi Wine takyalina komandi ekyo mwagala mwakayitibwa emirundi emeka nga mugaana Dr. Besigye mwamusuula mwamuswaza ye nsajja wattu yatambulanga ne bamukwata nga teri afaayo nakeera n'ekya n'etambula ne bamukwata nga teri afaayo olwaleero abaataafangayo ku Dr. Besigye ng'atambula be bagamba nti Dr. Besigye was the greatest man in the history of Uganda n'esimanya opposition n'ebirala n'ebirala ne bajja nga batafujja nabbo kye bayita okwogera bw'abanga Dr. Besigye strategies zaalinga nnungi lwaki tewazeegattako katugambe wali tonnazibuka maaso kubanga wali tonnafuna kipimo kituufu kya Dr. Besigye nti bw'olabye Kyagulanyi olabye nti Besigye ali w'amaanyi ne ku mulembe gwa Kyagulanyi Dr. Besigye yaddamu n'ayita okwekalakaasa ku bbeeyi y'amafuta eyali yeekanamye emiwendo gy'amafuta gyali gyekanamye ebisale n'abayita nti bannange mujje twerwanire amafuta ge gaditamininga ekonomi amafuta ge gasalawo buli kimu mujje munneegatteko tulabe ng'ebbeeyi y'amafuta ekkakkanyizibwako mwajja abaana mmwe mwajja oba mwasigalanga gye muli ne mubeerawo ku Namayiba ne mwekubisa ebifaananyi ku bizimbe titi kikutte wano naye nga musajja wattu atambula bwomu Dr. Besigye ye kennyini ng'omuntu yatuuka n'akoowa okuyimba oluyimba nga yakuba eŋŋoma nga yeyeezinira kakati olwaleero mwagala ne Kyagulanyi ayimba oluyimba akuba eŋŋoma yeezinire nze ndi producer naye njagala bwe mba producinga ogende mu recording room bwe mba nkwata amaloboozi gwe yimba amaloboozi mpeereza amaloboozi nze ogwange gube gakwata ne mwe mwagala buli kimu mu kitikko omuntu omu ate bwe kigaana okugukola okuba ali omu nga bali bangi mu mutikko obuvunaanyizibwa yalemwa Bobi akolera Museveni Besigye yakoleranga Museveni then gwe okolera ani atalina kyokozeewo gwokolera ani kubanga munnayuganda munnange nze naawe ffe tusinga obunaku okusinga Dr. Kizza Besigye okusinga His Excellency Bobi Wine n'alirowoozesa nti yeffe twali badde abasaala ennyo mu kukyusa ensi yaffe ne tukunya omukisa ti abakozeemu ku ssente batukaabiddeko abakozeemu ku ssente batyambudde naffe abakozeemu ku ssente basitukiddemu kyokka gwe omwavu nnyini mufu oganye okukwata awawunya naawe ojje weerwanirire enkyango ojje okolima era bannange Bobi Wine tatufuddeeko ffe twamulonda ffe ogwaffe gwali gwakumulonda politics ono alinga kufunisa mukazi lubuto omukazi bw'omala okumufunisa olubuto olina okuteekinga obuvunaanyizibwa yoyeza empuuta n'odduka nina okugula obugoye n'odduka nina okusasula gundi okusasula eddwaliro n'odduka kyokka ate bw'amala okuzaala omwana n'alwala n'odduka omwana atuuse okugema n'osola naye kakati mwe mulinga ng'ebisajja ebitalina buvunaanyizibwa mwabagamba muffe twamuwa akalulu ebyaffe byaggwa tobanga ekisajja ekitalina buvunaanyizibwa nakwebakako wafuna olubuto weerabirira omwana wo sebo nedda mukazi wamala okufuna olubuto ayo y'empuuta abamu bayoya ttaka lya ttooyi kisinziira ku bbeeyi yabba kugula bugoye kumutwala mu ddwaliro kusasula za kuzaala n'oluvannyuma okulabirira omwana ng'azaaliddwa okumugemesa bweppo n'okumuweerera naye mmwe mwasikattira ku stage emu twamulonda kyaggwa nedda omulima bw'asiga ekintu aba alina okikoolera aba alina okkittiza n'atuuka n'akyekungulira kubanga ffe bwe twali abateeye waffe butambala ku nkuzi ng'olwokutaano jjajja atutwala mu mmwanyi naye n'omukazi ono naye teyali mwangu nga tayagala tudufiirwa nti olwokutaano baana bwakuwummula sebeera olwokuba temugeeralima ng'abatwala ne munogamu emmwanyi naye olw'okuba nti emmwanyi zo tezaali zaffe si ffe twali twazisimba nga tuwulula tukunkumula ffe twagala kuvaawo ezigudde tetukola ki
tetulonda naye nga bw'abaawo olw'okuba ye mulima eyasiga emmwanyi ezo n'ebigendererwa bye byozikungula ne mu ku ssente akagulira abazzukulu b'empuuta akaweera abazzukulu be nga takukkiriza yadde okulekawo empeke y'emmwanyi. Kakati nammwe tuli ku stage ey'okukungula, tuli ku stage bannayuganda ey'okukungula, naye ate mmwe temuli willing kubeera basaale mu kukungula. Ate maama mmwe abaasiga ffe twasiga bano bakungule. Ani agenda okukungulira obulungi? Oyo amanyi obulumi bwayitamu ng'osiga. Mwenna mwamanya bye twayitamu mu campaign trail, mwenna mwamanya bakwano baffe abaafa, naye muli wiringi abantu abo abaafa okubaleka bazaayire ddala. Omuzimu gwa Franka Sendeza tegukulumira ggwe, Lita Nabukenya takululumira. Tokunamu ekirowoozo buli lw'obanga onafuwa oba Museveni buli lw'abanga akugula n'olabanga Franka Sendeza akwogerera mu kutu nti ontunze. Kakati njagala Franka Sendeza akwogerere mu kutu nti twali mu kusiga wali mu kampeyini. Ero essaawa ey'okukungula naye nga ndaba ozimedde. Akatalako nga ndabanga akaweddemu amafuta. Koleza tugende tununule ki ensi. So munnayuganda munnange, before you pay any leader, so oyige ekintu kimu nti ye gwalina okuwa omusaale mu kukyusa ensi yaffe Uganda, mu kununula ensi yaffe Uganda. Weewaawo buvunaanyizibwa bwa mukulembeze okuduumira, buvunaanyizibwa bwa mukulembeze okuduumira okununula ensi. Naye gwe bw'agenda okuduumira oli wiringi okuduumirwa. Bw'anaaduumira n'owulira onaasituka. Singa tukeera ne tukuba ggwanga mu gye nti buli omu samba ebikunta, samba akalangiti, jangu tugende ku front tulwane. Oli mwetegefu okujja oba oyagala tulabisa bulabisa tuswale mbu twagwa? Kyekibuzo ekisooka. Gwe oli mwetegefu okujja Abitex Promotions muze taata wange omulungi senga His Excellency Bobi Wine akeera n'agamba nti kakati tulumba ne tuddayo na buwanguzi. Either tuddirayo mu kofini oba tuddayo na buwanguzi. Oli mwetegefu Abitex Promotions okulumba oba oli wano otusudiya. Bebamu abakusudiya ate ne bakulabisa kale nosana obegendereze. Simanya oba oli wano otusudiya. Ffe tugambe nti nga 26 omwezi ogwokuna kwekalakaasa eggwanga lyonna envuunula bibya. Abantu bagaana okujja. Muntu y'omu yagamba nti Bobi Wine toduumidde, Bobi Wine naawe tofuddeeyo. Ate yagendeera okugamba Bobi Wine yayiika windo. Bobi Wine nga yaggwamu nnyo supu, Bobi Wine nga yaggwa nnyo. Kakati naffe tetwagala kusiga bintu nga tusigira nnyonyi. Njagala nnyo omulimu osiga ekintu nga tosigira nnyonyi ng'osiga kukungula. Njagala otandike ekintu ng'oyagala kukiggusa. Bwe tunaaba twagala okukiggusa mwe muli wiringi okutuyambako tukigguse. Mwe muli wiringi okutuyambako tukigguse. Bobi Wine takoze eki? Bobi Wine ali bweru. Bobi Wine taduumidde. Bwe twava mu kulonda kwa bonna kwe mujjukira obulungi. His Excellency Bobi Wine tayitangako mu kibuga mwajja. His Excellency Bobi Wine tayitangako mu kibuga mwajja. Wamwe mwagala kumufuulanga kwaya leader afuuwa omulere naye nga bano tebawulira baafuuyira omulere. Mwe mwagala tubeere ba kwaya leader abafuuwa omulere naye nga bano betufuuyira omulere tebawulira. Olwo oba tofuuse naawe kiggala, oba tofuuse kasiru awedde emirimu. Kambabuulire mu abantu abayogera bye mwogera. Oba osanga temuli bakyala, oba osanga muli batuufu. Naye n'omusajja ali mu kikolwa ky'omukwana ayagala akikole n'omuntu arespondinga. Oluyimba lw'eggwanga nnyumiza abantu bakulu, abaana bato mubanzigirewo. Naawe tosobola kgenda mu kikolwa kya mukwano oba ekikakaboozi k'ekikulu ne mukyala wo atarespondinga, atakwanikula kulaga nti anoze. Era ogamba aliko ki? Munnange alabika takoze eki? Tansiimye. Era olwadde ati n'omwesonyiwa kubanga takulagangako nti ali mu bwetaavu oba nti temuli mu kukola kimunyumira. Weesanga otambudde makubo ogende naawe onoonyeeyo anaasolobeza ng'okola by'okola. Baana bato mubanzigirewo. Ntegeerekese bulungi bakaano bange, banna struggle, bannayuganda abaagala
enkyukakyuka gye munoonya eri mu ngalo zammwe, enkyukakyuka gye munoonya eri mu mikono gyammwe. Yemmwe muyina ekisumuluzo ekikyusa eggwanga, muli mu busibe naye ng'akasumuluzo kabali mu bulago. Nekyannaku nnyo nti akakasumuluzo akabali mu bulago akalina okudduula geeti mutoloke, mwate mulowooza mukufu. Era muli eyo mukomera mweyagala mwekwana n'okwekwana n'obusumuluzo bwammwe. Olabe bwe nafunye chaini mwana, naye ng'ekyo kisumuluzo kirina okukuggulira. Lw'olimanya amaanyi go ggwe Munnayuganda, lwe lunaku lw'olizuukuka ogambe nti Museveni kama mbaya ni mbaya, tasobola kusulawo. Nekyannaku nnyo nti olina amaanyi g'otamanyi. Bwe kitaba ekyo ng'olabika ogamanyi naye nga tomanyi bwe bagakozesa. Muvubuka muto olina amaanyi, gasobola okulima, gasobola okukuba bulooka, gasobola okusuubula, gasobola okukima amazzi ku kyalo n'ogajjamu ssente, naye oli mu kugakozesa kugenda nga kuyigga nkima. Oli mu kugakozesa amaanyi amangi Mukama gakuwadde kugenda kugayiggisa nkima, kyokka ng'enkima togenda giryanva. Amaanyi g'olina singa onaagakozesa bulungi nnyo, wallahi ge maanyi ge twetaaga okununula Uganda. Kuba pikica nga ngassa agange naawe n'ogatta agago, Kyagulanyi n'agatta agage, Dr. Besigye agage, Mugisha Muntu agage, ne bannayuganda obukaddaana, kuba nawe tugenda mwana mu butamu naye obukaddaana ng'oggyeko abaana obukaddaana bonna bugamba agende. Bannange mulowooza Museveni asobola okutulemerawo? Musooke mwebuuze ekibuuzo ekyo. Mwe bwe muba mutunuulira Museveni asobola okutulemerawo oba tumutwala nabbugi, si mufungise. But Museveni alina abajaasi, alina ne reserve forces abasoba emitwalo 2. Gw'oyagala Kyagulanyi omuntu omu atalina yadde akambe, atalina yadde akasaale, agenda ayimirire mu bajaasi abalina emmundu pisto, abalina terera nkukube, abalina AK-47, abalina n'obutamu. Omuntu omu bw'oba olaba kisoboka. Munnayuganda wallahi bw'oba oyagala ekituuse Kenya kituuke Uganda, bw'oba oyagala Bobi abeerenga Julius Malema, bw'oba oyagala Bobi abeerenga Raila Odinga, naawe sooka obeerenga abantu b'e Kenya. Odinga temulowooza nti kyakola kimuzitoowerera nnyo. Actually omulimu gwakola mwangu nnyo Odinga, kubanga abantu bagamba bawuliriza, ate era bali willing okukulemberwa mu lutabaalo benunule. Naye bwe tuyita olutabaalo, ate ngenda kulonda bumwanyi bwange, ate simanya embizi ya neiba yazadde akaweewo, ate simanya tugenda ku Bat Valley Theatre, ate simanya tugenda mu biki, oli atusindika tugende mu lutalo oba mu kwekalakaasa. Demonstration kasigwe sotwala Museveni nga mutuufu. Naye bwe twakugamba sigale ewaka toto national simanya national shutdown, Toto national lockdown oba shutdown eyali eteereddwawo nga mwagaana okusigala ewaka Kristo Museveni tumulumye obwavu tugenda okutuuka ku demonstration nga talina ssente. Gwokimanyi munnayuganda n'osigala ewaka okumala wiiki nnamba, Museveni aba alumiddwa obwavu tugenda omutuukako okwongera omutabukira nga talinaamu yabbe lwataano nga tukuba kiwedde. Mukimanyi nti Museveni atukulembezesa ssente? Mukimanyi nti Museveni atukulembezesa ssente? Naye bwe twagala tusooke tumulumye obwavu wiiki emu, then wiiki eddako tugambe nti kati tulumbe nga takyayinamu za kuwa abasirikale. Mwenna bannayuganda mwasirika, mwagenda ku mirimu gyammwe, temwakola kisabiddwa. Olunaku olwaleero mmwe mulaga nga temwagala demonstration etwala Museveni, munaatwegattako oba mwagala tuswaliza mu baana mugambe nti twayika windo. Nupu yagwa, Bobi yagwa, Bobi yayike vivi n'ebirala. Nakuyita osituliyeko akadomola ka liita 5 wagaana okunneegattako. Kyokka essaawa eno oyagala mbu nkuduumire ojja ositula ekidomola, onaakisitula tonswaze. Kwawe nakuyita okusitula liita 5 wagaana okujja. Olwaleero oyagala kikapipa kya liita 2 munze nkuduumire okisitula, onajja nga wagaana okujja okusitula akadomola k'okulengeza. Oyagala kujja kusitula kyakwetikka ku mutwe. Munnayuganda yeggwe kizibu kya Uganda. Ekisinga okubeera ekyennaku ku bannayuganda bano, Museveni yabateeka mu total lockdown ng'abalimba ennaku 14 n'ayongeramu n'abavuga omwaka mulamba.
ngere ekyokulya kyakuwa manda bagigumira bakkiriza okuduumirwa okw'obuwaze naye okuduumirwa okw'okwenunula kubaganya okukukkiriza tunaalya ki mu covid mwalya ki Munnayuganda bw'oba wafuna ekyokulya mu covid ng'oli kusaasirwa kwa Mukama ate wano mu kununula ensi yo kubanga Munnayuganda obwavu tebwakuluma mu covid yokka obwavu tebwakuluma enjala teyakuluma mu covid yekka naye Munnayuganda enjala ekulumye okumala emyaka 37 gy'amaze mu buyinza obwavu bukulumye okumala emyaka 37 gy'amaze mu buyinza kakati bw'oba ogumidde obwavu okubeera omusibe ebbanga eryo kyekikugaana okugumayo wiiki emu tununule ensi buli omu yafuneko omugabo gwe Museveni nga yakajja mu buyinza mwaka ogwa 1986 omwaka gumu nga yakatuula bwati mu ntebe n'akyusizaawo ssente nga buli Munnayuganda alina akakadde kalamba amuwaamu nusu kasanvu n'awuzika ng'amubbye emitwalo 99 mu 13 awo watandikira okubalumya obwavu enjala n'obwavu bibalumidde okumala ebbanga ne bwe twabagamba mugendeeko mu nnyumba okumala wiiki emu oba ennaku 3 mwagamba maama tunaalya ki bulijjo mulya ki mu covid mwalya ki beera ready n'omuduumizi agambe nti kiwedde teri mutendesi wa mupiira asobola kubeera successful ng'abazannyi tebali ready kumuwuliriza teri ttiimu ya mupiira esobola kuwangula match ng'abazannyi tebali ready kuwuliriza coach Ferguson ensonga lwaki yawangulya mmanyi y'ebikopo n'atuuka n'okuwangula ne ziccokolo lwansonga nti abazannyi baali bawulize gyali nga bamuwuliriza nga bamutya nzijjukira oba gwali mupiira kyomanya ebyomupiira sibira banne olweyantwalako mu bibanda byabwe balabira omupiira nga mmeni bagiri mu goolo 3 ng'omupiira gusigazza eddakiika 15 oyo Ferguson n'ajja kubagita taachirayini n'akoona nti ku ssaawa n'aduumira abazannyi mmeni yakuba goolo 4 ne guwunzika ng'omupiira guwedde goolo 4 ku 3 naye nga goolo ezo 4 aziteebedde mu ddakiika 15 lwansonga nti abazannyi baali bawuliriza komanda guno mupiira wuliriza komanda bwakomandinga okole kyolina okukola olaba bati tuwangula olutabaalo olwo naye temuli beetegefu kuwuliriza bakomanda ate olugira kyate komanda yakulemesezza olowooza lwaki Ferguson okuva lwe yava mu maniyo teddanga mu kuwangula bikopo lwansonga tibana abatendesi be baleese abazannyi babanyooma babasibira ebikookolo tebawuliriza komandi buli lwotawuliriza komandi mpaawo ky'oba ojja kutuukako kyokka bo mu ntegeera entono tebamanyi nti bw'osibira omutendesi ekikookolo naawe ekkabyayo bw'ogitemerako ettaka ani yali agadde okusamba emipiira emyaka 20 nga talinayo trofe yonna oba talinayo kikopo wadde omudaali talinayo yadde ekikokolo talinayo yadde ekikopo kya gama naye nga womubuuza kyeyakola mu kabyayo ey'okusamba omupiira nti nalumya omutendesi wange naawe weerumya nnyo naye weerumizaamu kuba abaana bo bajja kubuuza taata wagusambira emyaka 2 naye nga ne tulabawo ku midaali wano ti mwawangula Champions League mwawangula Premier League mwawangula Carling Cup kali nammwe bannayuganda mwe mulowooza nti mulabisa Bobi Wine nammwe muli mu kwerabisa kuba ate ye Bobi Wine ensajja mujjakinga weero nti yazannya oluwalo lwe naye be yali azannyira oluwalo lwe baagaana okuzannya oluwalo lwabwe ye alina ekyokwekwasa ajja kuganza nali mugagga olwedde nali nnyimbye naye nga nnumirirwa abantu ba wansi kyokka abantu ba wansi be nalumirirwa bo ne bagaana okwerumirwa Solomon Kampala amugambo basubyo oyogedde ensonga ng'abantu ba Uganda basiru kakati naye Munnayuganda ojja kufuuka omusiru ebbanga lyetunaamala nga tukuyita nti kino kibe n'ogaana His Excellency Bobi Wine ng'okulonda kwakaggwa tayitangako mu kibuga wakati mwamugoberera mwamwegattako kyekibuuzo ekisooka Bobi Wine toyitangako mu kibuga wakati baakugoberera baakwegattako bo bennyini kyekizibu kya Uganda bannayuganda bannayuganda bannange nina obulumi gummwe era nakyogera ne mu kuzika Jakana Nadduli nembaga ffe kizibu kya Uganda nange mwendi ffe kizibu kya Uganda bwe tulimanya nti obuvunaanyizibwa bw'okununula ensi yaffe buli mu mikono gyaffe mbalayirira bannayuganda bannange ffenna tugenda kuzuukuka otherwise gwe wenna simanya akina chemba simanya akina biki Bobi Wine kanunudde ganye ali eri soke Odinga ali mukuduumira gwesoka weebuuze Bobi Wine gwoyagala abenga Odinga goli wiringi okubanga abantu be Kenya nga tonna tuwogganira
Mumulowooza Odinga nti w'amaanyi. Mumulowooza nti Odinga ayinalo. Odinga talina maanyi. Odinga tayinalo. Wabula Odinga ayina support okuva mu bannakenya. Mwe basajja bannange nera musooke mugjewo abaana. Njagala okuba akafaananyi ng'okwanya omukazi naye ng'omukazi gw'okwanye takwagala. Omanye obuzibu obuli mu kumugamba nti wuuyo ayi tugenda obeeko kyonkolera. Naye omukazi gw'oyagala nga naye akwagala. Oba tonnakimala mukamwa nti mukwano mbadde nsaba leero obanga naagira tubeeko nekyo twekolera. Omukazi yatukumalira kuba naye akyagala. Nanti mbadde nsaba tugende ewa bbeere ddene tufunewo kaluumu tubeeko oba okyakisidde akugambira tubeeko nekitwekolerawo. Mwami tugende. Toba muzira ggwe. Omukazi aba akuyambyeko buyambi era toba mugumu toba nalo. Naye omukazi akuyambyeko nti buli ky'omuntu musaamu aba yakusomye dda ng'akikumalira nti tugende. Ne mmwe bannayuganda mutulinda ne tumalayo ate era ne mutujeemera mulinga ng'abakazi abakuula abasajja. Omusajja ne bwakuba amavi wuuyayi wuuyayi. Omusajja ne bwatega ekibatu wuuyayi wuuyayi. Omukazi akanya kubula ng'omusu gwekanyanya. Nosanga ng'okalubiriziddwa okugusa mission. Kakati nammwe bannayuganda abawooza nti Odinga musajja nnyo, Odinga w'amaanyi nnyo, Bobi yasinga okuba ow'amaanyi nnyo okukulembera ab'eggume mu struggle. Bobi yasinga okubeera ow'amaanyi okukulembera ab'eggume mu struggle. Omusajja akuumye omukazi omwenzi okumala emyaka 10 muwenye ekitiibwa okusinga gwakuumye omukazi omuwuliza atali mwenzi okumala emyaka 5 n'abakusinga. Bobi musajja nnyo, Odinga si w'amaanyi nnyo. Naye lwa nsonga nti bano bakulembera nabo baagala okukulembera bawuliriza orders bamuyambyeko nnyo. Naye mmwe temuli beetegefu kuyambako ba opposition kukyusa buyinza. Mulina obutima bwa katembo, muli batiitiizi, ate muli bajajinsi. Mwe buli mulemu okukola obuvunaanyizibwa bwammwe mubitikka balala. Nosanga ng'omusajja agenza ayenze kwono nooli n'azaala omwana lukungu ne mulemu okuweerera olw'okuba alina mukulu we Peetero omugagga. Baba Peetero mpayo ku ssente katabaniko baakagobye ne kawalako munnange baba Peetero baakagobye. Namugamba sirina nabagamba maama bano bakulu baffe abaafuna ssente ezaffe abaatuyola enfufu ku bigere ate munnaye tebaagala kutuyamba kyokka nga weewunya ate be balina ssente ezaffe naye nga si ye yabakutuma okubazaala ng'obamansamansa. Nga si ye yabakutuma ng'obuvunaanyizibwa bwo oyagala butikka mukulu. Kati nammwe bannayuganda obuvunaanyizibwa bwammwe muleme kubutikka ba individuals. Muleme kubutikka ba individuals. Mmwe mulina okuba abasaale mu kununula ensi yaffe. Vuga vidiyo ggwe. Yeffe tulina okuba abasaale mu kununula ensi yattu gye bayita Uganda. Bwe tutabeere basaale mu kununula ensi yattu gye bayita Uganda tugenda kubeeranga mu kukomina. Okomine kale maama munnange bo baagaggawala kale maama ogenda kukolima ojjanja ebikolimo by'enkoko bittaka munyi. Munnayuganda ekyokulwanyisa gwe ky'omanyi ky'olina kyokka tekikuyamba weewuunyi. Naye ate okyesibyeko nnyo myaka ku myaka 37 okozesa fomula emu okuggyako Museveni akuba mimiro nno mu kintu ekyokulwanyisa kyalina. Maama ate bo bali babalaba kaki munnange ate bo balifa ne mubeera mu kukolima olowooza okukolima kusa okuggyako Museveni. Maama bali babalaba kaki bwe batta abaana bammwe ate maama bo tebazadde kyokka ye tafiirwa. Museveni tumukolimidde okuva lwe yajja mu buyinza tabaganda baffe assebaati taffe assebaani tukolime naye ye tafiirwangako munnange tebittaka munyi. What we need is action. Mwe ekyokulwanyisa kye mulina fomula y'okukyusa gavumenti gye mwagala okukozesa kuba mimiro. Maama bali babalaba kaki ate maama bo bazaala ate maama bo bafiisa ate maama etontololo kenkere bye mulimu. Kyokka nga ekyokulwanyisa ekisinga kye mulina okukozesa okuggyawo Museveni kibali wano naye mugaanye okukikwata. Mukinjaji wawa gwempeji so nti yiye embuzi sana tangenda gikuba tteke. Oli mugwi wa ddalu, oli mugwi wa ddalu gw'omukinjaji gwembadde ekiso kiramba ne nkugamba nti embuzi yiyo sala gigjeeko omutwe
ngenda jikuba tteke oli mukinjaji wawo atamanyi kyoyina kukozesa okujjako embuzi omutwe kati namwe muyina ekiso ekitemako gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni omutwe muli mu kolima mbali babalaba kaki iye maama ngeno wekifuga kyo abaana bamwe bafa abakyo bwe bawangala kannalabye nekitabani kye kyakutuse ekiwalaata naye ng'okuva mu myaka gy'ekinaana lwe batta Dr. Andrew Takome Kayiira mu mwaka gwa 1987 mwezi gwali gwa kusatu lwe batta Dr. Andrew Takome Kayiira twatandikirawo kolima ab'embogo ne bakolima assa omuzzukulu wa Kayiira gajuule mukulu abaganda ne bakolima assa muzzukulu wa Buganda ali balaba kati nga lino litabani lye litamivu by then lyali lito nga lisomerawo Kisubi olwaleero likaddiye kitegeeza formula y'ebikolimo tekola Eliana omusajja gwe mwagana n'abaana be bajja kufa naye ajja kuziikako by then omwana we yali akyali muto essaawa eno omwana we anywa mwenge buli bbaala bamumanyi omwana we akutusa ekiwalaata ekiraga nti atandise okuttulula wange okukolima kwammwe kwabagasa ki kwabatuusaawa kakati ekizibu olwalo kyetulina formula kyetulina yakolima ninga formula ey'okukozesa fenna tugimanyi tutambulire ku formula entuufu ey'okukozesa yakwegatta wamu yakwekuŋŋaanya lumu fenna ne tugamba eitha muzzaayo sanduuko oba tuddayo tumaze okufuna obuyinza tuddayo tufunye ekitulwanyisizza ekyo mulina okukola abatawuliriza oda ng'omukulembeze waabwe nga Commander in Chief akowodde nti mujje tulumbe essaawa eno be bapininga Commander in Chief Commander 001 Bobi Wine mbutaduumidde temuwuliriza oda Munnayuganda osobola okumuyita ajje mu nsonga z'okununula ensi ajje mu bwegugungo bugenda okutereza future y'abaana be amale okubaweerera bafune emirimu amale okubaweerera baleme kubabuuza n'abawoyo abasindise amale okubaweerera bagenda okusaba emirimu nga nebabatunuulira ku nnyindo bwe bemba batavunga neyange etunula ng'eyakatolubwama ate naawe katonzija saba kumumanyira kale neyange etunula ng'eyakatolubwama bwe batulako tebampa mirimu naye ate bakitaffe bwe tubayita nti mujje twegatte mu kununula ensi bawuza asiina ssente nze ngenda fiizi w'omwana wange ammanja ate leero nina okuggulawo edduuka nsasule fiizi w'omwana omuweerera agenda kufunawo omulimu gwe misikini oyo omwana gw'oli mu kuweerera omulimu agenda kugujjawa tereeza fyuca y'omwana teyeetaga kuweererwa buweererwa naye yeetaaga aweererwe nga neyo waggulu gy'agenda emirimu gye giri naye we tubayita ngenda munange nina okulonda obumwanyi bwange fiizi w'abaana bange munange nina okulonda obumwanyi bwange n'ebirala bye mulibamu bye mulimu temujja mu nsonga z'amennula temujja mu nsonga za kukyusa ggwanga kyokka kisinga okubeera ekyennaku ate mu bivvulu mugenda kamiliyoni bw'alanga tusonge paka lugogo ne bw'aba talina kyeyali akugattiddeko gwe nga munnankyukakyuka gwasooka mu kivulu kya kamyoni awo mugenda eyo komandi y'okugenda okunywa omwenge mugiwulira eyo komandi y'okulekawo bakazi bammwe mugende ne bamalaaya bapeti mu bivulu by'abakamiliyoni mugiwulira 24 Febu bwanga mujje concert Gogo Cricket Oval okuyingira mitwale ebiri awo mugenda muba bangi na nnyo nga tena omwenge mugenda kunywa naye ku nsonga y'okununula eggwanga tolina kyotaddemu naye ng'oleese mutima gwo awo temujja ebivulu mugenda awo mukununula ensi temujja ebyo tebibakwatako kyokka enkya ne mwekulabamuko mu kupininga Bobi Dumira bwaduumira temujja kamiliyoni bwaduumira ndi mugende mukimanya lugogo mugenda musiba mu comedy store kutikka butisi binnyo mukama nsonyiwe nammwe mu nsonyiwe naye ate era nina obbajjukiza omulwadde w'enjoka nze sinogali antunuka ne mugenda mu comedy store ne mutikka ebinnyo musanga eddembe lyebalekera kutikka binnyo comedy store ya mitwalo 2 kuuma sho buli week ebaayo buli lwakuna leo tulina madirati andi chiko leo tulina maulana andi reini sima tulina katunguru kachumbali tulina aniono mariachi najja ku stage natandika ha naye bannange ovanga ku omutolo yalabye embata erinnyira embizi n'agamba ayibojo ne mutikke ebinnyo obudde bwe mwali maze nga mununula ensi muli mu kutikka linnyo
Muwoza Museveni agende mukolima ne Museveni teyagenda mu comedy store mu budde bw'okununula ensi. Namwe musooke muve mu comedy store nga kamanda ayise. Ne komandi muziwulira tebajja. Ne bagenda mu bivvulu, ne bagenda mu comedy store ne batikka ebinnya ate nga basasudde okutikka ebinnyo. Imagine. Nosasulira okutikka ebinnyo. Bwe bayiti n'enjala, n'enseko zirumya enjala, bwe walasaseko ng'enjala ekuluma. Omala okubitikka ng'enkya tolina kyakulya, enjala n'ekulisimba ekiro. Tewalese kyakulya waka ogenze kutikka binnyo. N'omala okubitikka ng'ekatali kyakulya, enjala n'ekusimba. Ezo komandi ze muwulira za kugenda mu ggwanga muje, za kugenda mu bivvulu simanya kacumbali, za kugenda mu comedy store kutikka binnyo. Imagine osekaki. Osekaki kweno Uganda. Osekaki. Sigana kuseka kyetaagisoboosa naye osinika mukyo. Obudde bw'omala mu kusinikira ewa Alex Muhangi senga bw'omala mu kutazaama ensi n'okununula ensi. Singa kakalango kowulya kubukedde ndi comedy store era esono Eric Omondi simanya agenda kujja abanyonyogere musinike ebinnyo. Senga bwe budde bamumala okuwuliriza komani nkyentya. It is total national shutdown. Ndogedde bulungi leero. Singa tuli wala nnyo. Neno ogenda Muhangi apise sibayanga Muhangi alanze mitwale 5 VIP ate nina ne chibebi tugenda kutikka binyoze Muhangi ne wakola comedy nga waliwo nnyonyogera mwana tusiseka. Nze Muhangi ne wakola comedy nga waliwo nnyonyogera byagaana. Ngezezaako nagezaako bambi okunyumirwa comedy we ne byakola ki byagaana sirwa kuba ntazanya bulungi nenoonya wensekera nange nembulwawo. Kale nze ne bonsanise ne woleta jokes zonna. Nga ggwe Muhanzi olese jokes nga waliwo nnyonyogera era sijja kuseka kubanga nja kuba ngenda oseka nzijukire nti liita nabo Kenya kabangali ya polisi yamulinnya. Tannafuna bwenkanya. Nzijukire nti Dani Kyeyu ne bamutta. Franka Senteza bamutta. Yasini Kawuma bagamulya. Kati feeling ezisinika ebintu kuzijja wa munsasire. Ntagerekese ba sweet. Muwuliriza komandi ezigenda mu bivvulu, ezigenda mu comedy store mutikke ebinnyo, ojjantirine eggwanga mwe mutikkira ebinnyo tebenkevu, kyokka muli mu kutwekwasa. Kyanaku nnyo. Mwaba mukubalagana ne Museveni atufuze bulungi. Musula mu mabaala munywa mu babalekera ddembe lya kunywa wabaagala. Enkya mukabe mbu temulina ssente naye nga muli kuwala gye munywa buli lunaku. Kyokka nga bwe tubakoowola nti mujje mugatteko mu kununula ensi yammwe temujja. Olwaleero munnayuganda ekintu kimu kyawuliriza. Ne bw'omuwa warning nti bagenda batta mwenna singa temwerwanako eyo tagiwulira. Ne bw'omuwa warning nti singa minimum wage teisibwa mu Uganda waliwo akabasalayo okugye betabiwulira. Ne bw'omuwa warning nti Museveni reserve ya Uganda yonna ey'amafuta yagezza yagitunda era eggwanga terina amafuta ebyo tebyakwatako. Warning munnayuganda gyawuliriza ya simu. Munnayuganda awuliriza warning egi simu Robertule please charge awadduka emisinde agenda ateke simu ye mulire ye. Warning munnayuganda yokka gyawuliriza. Ye warning munnayuganda yokka gyawuliriza. Warning munnayuganda leka kuwulirizeemu ya simu. Robertule please charge n'adduka agenda acharginge. Naye nga bw'afuna warning nti amasannyalaze Museveni agatunda bbeeyi twagala gasala bbeeyi nga tuyita mu kwekalakaasa otadduka kyokka nga ku masannyalaze kwachargingire essimu ate yo gyawo ekitiibwa. Bobi Wine duumira n'ebirala. His Excellency Bobi Wine yaduumirako lwakuba mmwe enva nammwe mutegeerera wala bannayuganda bannange munsonyiwe nti mmwe ekintu ne bakiba mu giraasi mwagala tusooke bategeeza nti kino kye kino. Yagamba omusango gw'ebyokulonda ngugjeeyo mu kkooti ya Museveni ngulese mu kkooti y'abantu mwadda mu kweteeka bikuuta ku mutwe. Nze mulamuzi gundi ne mubifuula komedi ate mwanattu. Abaana bakwata ebinanka ebikuuta nga His Excellency Bobi Wine alangiridde ti omusango ngugjeeyo mu kkooti y'Owinyiddolo kuba akolera Museveni.
ngulese mu kkooti y'abantu kuba yegenda okusasisa amazima n'obwenkanya ng'ategeeza mujja tulwanire wini ne badduka ne bagenda wino omulyango oguyingira wino batundawo ebikuuto oli n'agula kinene ati n'akyeteeka ku mutwe waliwo ne yagenda n'asala endiga eddiba lya n'alyeteeka ku mutwe mbu ye mulamuzi yagenda osala ogw'ebyokulonda oli n'agenda n'asala akakotiya n'akeeteeka ku mutwe oshegera n'akeeteeka ku mutwe teyategeera ekigambo kkooti y'abantu kitegeeza ki teyafumiikiriza ekigambo kkooti y'abantu kitegeeza ki ye yalowooza nti kkooti y'abantu kuteeka bukutiyooti ku mutwe essaawa eno yabanja His Excellency Bobi Wine command gwe banja command nga nawe oli mwetegefu okugondera command n'okutambulira ku script eya command banja command nga nawe oli mwetegefu okutambulira ku script eya command nkiddamu na Uganda kwekizibu kya Uganda today tuwana Odinga nti ali brave nnyo bate tunnawaana bannakenya nti bali brave nnyo bannakenya bawaani kuba be bawa Odinga amaanyi be bamuwa moralo be bamuwa modu then atobako pere n'ekirala obawa ekitiibwa kino kye bali mu kukola bali mu kudefendinga rights zaabwe nga rights zaabwe tezinnanafuwa ate bo kuba defendinga. Defend your rights before your rights becomes too weak to defend you. Chebaliko bagadde bakirabanga Ruto ali mu kunafuya rights zaabwe na constitution yaabwe ne basalawo bagirwanirire nga tennanafuwa yo kubalwanirira. Bannayuganda bwe twabayita mutogikwatako mujje mulwanirire constitution mugidefending nga tennanafuwa yo to defending obo tulwanirire obo tukuma. Did you come? Mu constitution eyo eya age limit mutogikwatako. Gwe mukisa ogwaliwo okukyusa eggwanga lino oba okujja Museveni nga letuyiye musaayi. Ababaka ne bajja Bakyagulanyi Bobi n'ayimba buli omu n'akyogerako bambadde obukofiira obumyufu bagambye togikwatako basibye amatayi amatuufu amamyufu basibye obuwero obumyufu bonna bonna ng'oluyimba lwe bayimba bagaa togikwatako nga beetaaga sapooti yammwe bannayuganda kuba we twali tulina okunafuyiza Museveni. Did you come? You didn't. Now you are here. Olugalo, bannange, Bakyagulanyi, bannange. My dear, abakulembeze bakuweeweese. Bakunyonyogedde. Naye ogaanye. Okwebeereramu. Nti munnakenya today ali mu kulwanirira constitution ye na rights ze zisigalewo nga tezinnanafuwa. Y'ensonga lwaki TV ze Kenya zonna zistreaming live ebigenda mu maaso mu Kenya naye nga gavumenti erina buyinza bwe zikuula kumpi mu Uganda kisoboka okustreaming live riot yonna oba demonstration yonna nga Museveni tannajjako TV. Kyatuukawo kitya mwaki mwamuleka n'atuuka okubanga tabakkiriza na kulaba bigenda mu maaso mu ggwanga? Lwaki mwamuleka? Ekyo lwaki mwakikkiriza ne kibaawo? Bannakenya kye bali mu kwagala obutakkiriza kibeewo. Lwaki mwakkiriza Yoweri Kaguta Museveni okubajjako eddembe lyammwe eriraga obutali mu mateeka nga kiri mu ssemateeka nti omuntu alina okulaga eddembe lye w'atakkiriziganyiza na bukulembeze oba na nfuga ya mukulembeze oba na nsalawo ya mukulembeze mwali luddawa. Bino ebintu byemulaba Museveni byali mu kukola olwaleero tabitandise lwaliro, yabitandika ne Bobi Wine akyali mwana muto. Olwaleero Bobi Wine bwemulaba nti kyekizibu yalese Museveni okukuwaganyalako naye nga Bobi Wine Museveni we yaddira yali wa myezi 2 ne munnayuganda ow'emyaka 7 waliwo kano ka muzeeyi kendaba kuba Kimbugwe kali awo kasajja kalinga ng'omulambo omukalirire kalinga ng'omulambo omusokolemu ebyenda kali awo kabeera awo kuba Kimbugwe akasajja akakulu. Imagine ng'omusajja oyo omukulu ku myaka gye nga zze n'obuviiri obwa grey n'emabega nga ga Bobi Wine kyekizibu kya Uganda nga ga Bobi Wine yalemezaawo Museveni. Akakasajja mukamanya akabeera ku UNN
Kaliao kalino wakagwambu kalingo obusukutu bw'ettama. Aliawo alinga omulambo gwe baakasa ne baguddamu ebyenda ne baguteekaawo bagulabeko bulabi abantu. Ku myaka gye ensanvu ng'agenda mu myaka 8 essaawa eno ga Bobi Wine kizibu kya Uganda. Naye nga oyo musajja Museveni yajja ategeera yamuleka n'amuyitako n'akyusa ssente z'eggwanga n'abba bannayuganda ategeera n'asala ebbeeyi ya vanira n'asala ebbeeyi y'emmwanyi eya ppamba ey'entangawuuzi ng'omusajja oyo atunudde butunuzibwa ati nga bw'ali musajja mukulu naye nga mazima mpawo kyayinza kukola kuyimiriza Museveni. Essaawa eno anenya muzzukulu we mu kizibu kya Uganda kubanga yalemezzaako Museveni. Buuza omusajja oyo ow'obusukutu bw'ettama alina amannyo g'entalagga, alina n'engereka, alina emba ezimuguddemu ng'ekidomola kye banyeddemu juyisi. Mubuuze wali ludda wa? Buuza omusajja oyo bw'aba Bobi Wine kyekizibu ekiremezzaako Museveni wali ludda wa? Kuliko n'omukazi ono yatta bbaawe simanyanga yeriizi. Oyo mchala atakyagenda mu nsonga za kikyala akaddi. Naye nga anenya His Excellency Bobi Wine okuba ekizibu kya Uganda yalemezzaako Museveni. Wali ludda wa kubona gw'opininga muzzukulu wo? Gwe wali ludda wa omuntu omukulu okuleka Museveni okuvunza eggwanga lino because today His Excellency Bobi Wine yeetisse emigugu za generation eziwe. Ensobi battaffe ze bakola yazeetisse, bajjajjaffe ze bakola yazeetisse. Kakati ate ng'alina n'okwetikiriza generation ye wali ludda wa? Wali ludda wa? Akakazi kakulu kali myaka egitutukuza simanyanga yesse wamala simanya sebambulira Elizabeth naga Bobi Wine kyekizibu bawayayi awali banjaga tebalina kye batugamba bali banjaga n'ebirala but bwe tubanga ffe ekizibu kya Uganda ekiremezza oku Museveni ye Museveni amazeewo bbanga ki ffe tumazeewo bbanga ki bwe twali tetunnajja lwaki temwatwesooka ne mukitwala ne mutujjira Museveni because what we needed kujjako Museveni regardless ani amugjeeko oba sewamala eyatta bbaawe oba kano kamuzeeyi ak'obunnyo obusakaatidde obaani yenna yajja ng'asobola okujjawo Museveni twali ready okumuwerokaninga, twali ready okumukkiriza nti waayo tujjirewo ekisajja naye mwali ludda wa? That is the first question gyembuuza. Mwali ludda wa Museveni okubalemerako mutuuka okupininga ffe ab'emyaka ebiri naye nga mmwe gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ebaddewo okumala emyaka n'emyaka ebadde ng'ebalemeddewo. Mwali ludda wa? Mwali ludda nga Museveni abba bannayuganda alina akakadde ka ssente okumuwa mu nnusu kasanga amubba emitwalo 93 emitwalo 99 mu 13,000. Mwali ludda wa? Mwali ludda nga Museveni atta Dr. Abantu akome kayiira mwakolawo ki? Mwali ludda wanga Museveni akyuse ekkomo ku bisanja? Mwali ludda nga Museveni akyuse ekkomo ku myaka? Mwali ludda wanga Museveni atta Brigadier Nobo Mayombo? Mwali ludda nga Museveni atta Tom Jurunga? Mwali ludda wabona baga nti baana ba Buganda? Tom Jurunga yali mwana wa Buganda, Nankunda Muwanga yali mwana wa Buganda, Dr. Andrew Lutakome Kayiira yali mwana wa Buganda, tebatta Lutakome Kayiira naye buli mwana yali mu brigade ya Lutakome Kayiira ng'ali mu nsiko ate nga yali muwulize babatwala mu baakiseerira Sejjusa gye yabattira ku order za Museveni. Where were you idiots? Where were you? Wetuwanga ffe kizibu ekiremezzaako Museveni tuli ba myaka ebiri. Mubaddewo okubanga Museveni akola ebikolobero ku bya Uganda, mubaddewo okubanga Museveni adobonkanya eggwanga. Mufunye omukisa muzze kwogera Bobi Wine lwaliwo mwe mwali bamativu ne opposition eziise kike zaakola lwaki mwe temwafuuka aba opposition tukkiriza tuli banafu mwe mwakolawo ki? N'okitunuulira ekikazi kibeera okwo kiri okwo kyonna kikalaakalanye kiringa ekikalirireko kyokka ekisinga okubeera ekyennaku kirina ebiviiri ekyesumikira ne kibanga omusamba gwa Nakayima ne kijja banange Bobi Wine banabayaye abanywa enjaga. By the way, buli muntu agamba nti tuli banywi banjaga, buli muntu agamba nti tetusaanidde okujja Museveni naye nga teffe tuliwo oba ovuma Museveni kulagira ddala bannayuganda ti bannayuganda babadde frustrated nnyo okutuuka okwagala okusikisa Museveni abanywi b'enjaga, okutuuka okwagala abayaye okubanga abantu be bataddemu essuubi lyabwe. Gusooka weebuuze lwaki ne bansiba mataayi n'abantu
abantu bonna aba Uganda essubi balitadde ffe muyita abanywi b'enjaga oba mu Bobi Wine gwe muyita omunywi w'enjaga kitegeeza mwe bayintellectual muli mbizi. You are just the pigs vomiting and retake. Ndogedde bulungi. Musesema buseseminga we mulya. You are just the pigs. Mwali ludda w'abantu okutuuka okubeera abayavuyavu balonde ffe abanywi b'enjaga batwesigisa okutunula Uganda. Where were you? Omuganda agamba nti oli waalumira ku lyagenda okukoza kiba kisusse gwe omukyala abitiggula akabina yeeyo. Omwami w'omulungi bw'oli musanganga ku street ng'aguze malaayo omulema weenenyanga wekka kitegeeza omwami w'omumma. Omwami wo tomufuddeeko tomuteereddeewo misanvu mwakolera bikolwa mikolo gya kifumbo. Kakati ali frustrated ali depressed. Ekyoyoyo kimutuusiza n'okugenda okugula malaayo omulema. Malaaya si alina okuba ekivumo gwalina okuba ekivumo nti bakulipulesinga batya ne malaayo omulema. Kakati mwe bayintelekityo oyo mukazi sewamala alina amannyo gangereka gagwena agamu gali Jubba agala gali Nimule agala gali Katumbu. Abanywi b'enjaga nga enjaga yeyattabbaawo. Aije emisege fe musege ogwali abbaawo uga Museveni yeyattabbaawo. Naye ate ffe abaga nti Museveni mutemu ate otugamba si mutemu automatically oba okkiriza nti oluko lwattabbaawo walulimu alinga PU. Kiri awo ekikazi kitunulanga PU. Imagine ekisinga okunnuma ono omukazi atunulanga PU n'oli omuvubuka ow'amatama agamulinga agamba mbulugga eyagamba abantu nti musonde ssente z'obuyeekera tugenda kujjako Museveni n'akwata lisiti yonna n'agitwalira Museveni bukkolokkola abasinga ne bafanga n'ejjakana Nadduli mwomutwalidde abo saali banenyeza nnyo. Naye ono omusajja omukulu atunulanga omulambo omukalirire yasinza okunnumya yasinza okundeeta nga mpunya bulangiti yasinza okummalako emirembe. Neŋŋamba naawe omusajja omukulu ogambe nti Bobi Wine kye kizibu ekiremezzaako Museveni. Bobi Wine ow'emyaka ebiri naye nga gwe Museveni yajja oli muzaale. Oka akasajja bw'okatunuulira Museveni we yajjira kaali katandikidde ddala bulungi okwegatanga nga n'abaana kabalina. Nakasajja kakulu. N'ebizibu byonna Museveni byazaakola okuva mu gy'ekinaana bikabaddenga nga katunula. Ko tekazannya paati yaako essaawa eno kali ku Kyagulanyi mbu kyekizibu. Gwe kizibu idiot. Tawa bakulu kitiibwa nze nga mpaba abasirusiru abajega ekitiibwa batategeera. Bwe baggaye taata wange yali tategeera. Abakulu abategeera mbawe ekitiibwa kati musanga nga mba Museveni ekitiibwa mu muntu mukulu ategeera oyo. Nga muwe ekitiibwa nze Ttongwa. Nabagamba Museveni tategeera. Just alina amagezi mangi amagezi amasiru. Amagezi amasiru ge kugakozesa okwekuumira mu buyinza ngatta abantu abeekalakaasa oba balaga obutali mu mativu baabwe baabogerako kino kikyamu so nga tege amagezi ge yalikozesezza gakunoonya ki ekireetera abantu okwekugunga ki ekireetera abantu okwekalakaasa kankole ku bizibu bino neekumire mu buyinza bwe nti nga Kadafi bwe yakikola ng'omuzungu tannamutabangu. Tanizo omuntu omukulu atalina magezi sikuwa kitiibwa. Njagala okuwoninga abantu abakulu mwenna abandaba bw'oba omanyi tonnenkana magezi sijja kukuwa kitiibwa. Wabula bw'oba omanyi tonnenkana magezi kkiriza nti nkusinga amagezi. Bw'onaayagala okwolesa nti onsinga amagezi ng'ate ensi yonna esokya nti tonnenkana magezi sigenda kukuwa kitiibwa switi. Nga muno mwotwalidde oyo muzeeyi atunulanga omuwooleko nga bw'otunula oyo muzeeyi atunulanga omuwunda nga bw'otunula oyo muzeeyi atunulanga ekinyonyi kye bakaliridde nga bw'otunulira ono simanyanga liizi atunulanga engege ateeka kiwiigi ku mutwe n'abanga omusambo gwa Nakayima. Me to respect people like you, me a son of General Abati Itongwa Chikomeko is no tonsuubira kukola kintu ng'ekyo. Bobi ali Denmark Bobi ali Denmark tali mu Uganda gwe ng'oli gundi ng'oli Bungereza gwagamba nti ate Uganda ekuluma nnyo yagala kununula Uganda komawo bweyagala ginunulira Bungereza oli mugi wa ddalu ali no ye yagenzeeyo si kuwola ssente si kuyimba naye era ku lw'ensonga y'eggwanga gw'oli eyo wadduka mu Uganda omaze okufera abantu teni gwe komawo gwe toyagala kubaako nga Bobi waba ali Denmark kyokka ng'eno kikutekati gwe komawo
Ennyonyi ebisaawe bigule. You can come. Airports are open. Flights zitambula. You come back. Wekomawo. Bobi ali Denmark. Asuddewo Uganda. Kyokka Bobi yakulumya omutwe. Oyagala kubaako nga Bobi. Then come back. That is the main cause. Come back. Gofuuke Bobi. Tujja n'okuwagira sweet. Gwe n'ogirinya n'ogamba nti nzize kulwanisa Yoweri Kaguta Museveni. Gwe n'ogirinya n'ogamba nti nzize kuggyamu Museveni mu nnaku bbiri. Tugenda kuwagira sweet kubanga ne Museveni yajjanga kibuno ne tumuwagirirawo. Museveni ffe twamulyanga ekimererezi. Ng'emmere tewali. Banayogala banaye, Museveni twamulyanga ekimererezi. Ng'emmere tewali ne tugaka tugende n'ono aliwo goloza semwogerere teyali. Nefwe twalanga ne tukyamulina mu ssuubi. Museveni najja n'atudyekaliga ne tugenda naye tani naawe komawo Bobi tumusuule tugende naawe as simple as that. Lwaki mwewukuusa? Mama baganda bange ne bannyinaze amannya nze Yekolera Itongwa. Tugenda natandikawo pulogulaamu yaffe ekiro. Ssaawa 5 ogw'ekiro buli lwe babayo nga tulifutinga bulimba bwabwe. Abantu abo bawuddisizza nnyo ensi. Battisizza nnyo abantu b'omu diaspora abasonze ssente mbu bagenda kugula mmundu baggyeko Museveni. Bayimbe nnyo abantu nti bali kwalaali. Tugenda kutandika program mu budde bwabwe, mu ssaawa zaabwe, mu nnaku zaabwe. Buli lunaku lwe mumanyi nti lwabwe tugenda dukoleramu essaawa zezimu obudde bwe mutubalage nti abantu babadde babalyanga bimererezi ba swiiti. Ne waliwo Itongwa. Tabani w'omuyekera kabejja bwayogera mwe temukkirizibwa kwogera nga ntudde kwogera. Mwe akira kimbugwe simanyanga sebambala waliwo n'omusajja atunulanga omuggyemu ebyenda essaawa ezo okuva n'olwaliro ddala mu kitegere ze bakoleramu ze bamalako ennaku ze bakoleramu zange. Era njagala abeetenda okwogera nja kubayitanga muwenga endowooza yammwe kubanga si ffe tosinga okwogera lwakuba ndi ffe tulina omukisa ogulina platform endowooza zammwe ezo mugenda zikwatanga muzireete mu platform eyo mu program gye tugenda okutuuma situka tutambule. Eyo program bagenda gituuma situka tutambule naye waliwo ebyetaagisa era ogikola etuukane n'omutindo nga si bya buno bulayivu bwenzija nentula ku simu neneetuuzamu. Twetaaga laptop, twetaaga essimu, twetaaga amataala, twetaaga standi, twetaaga ebintu ebikozesebwa kubanga tugenda kukolanga budde bwakiro. Twetaaga internet eri strong. Naye gwe naye bw'oba owulira nti olina endowooza yo ng'ogyewulira tujja kweinvitinganga ojje otwegatteko mu programu eyo. Njagala mbalage nti abantu babalyanga bimererezi emmere entuufu nzize wetuli tusobola okwogera ate temusobola kompitinga naffe. Nze Itongwa munsanga kompitinga n'oyo Sewamala iza ayogera n'enkunkumula ennyenje nga kompitinga n'oyo Sewamala simanyanga mukyala wa Mala Elizabeth ize Itongwa muwadde kale omukisa bakole programu yaabwe nkyaleko bukyasi. Yes, bambuuze ebibuuzo buli kibuuzo kye babuuza mbere ansa yakyo mbage ndi muli bamaca mwene ensi y'okwogera. Wama baganda bange ne bannyinaze ennamba eyo kwe tugenda osondera laptop, kwe tugenda osondera ebitaala, kwe tugenda osondera internet, kwe tugenda osondera essimu egenda okukolanga programu eyo mu nnaku zaabwe, mu ssaawa zaabwe, mu budde bwabwe. Ennamba eri 0773 971757 0773 971757 0773 971757 0773 971757 Leka Abdulu Chikomeko buli kyolina kiteekeko nga lumu bwe tuggulawo programu eyo. Twetaaga amataala, twetaaga laptop, twetaaga essimu ey'okubiri, twetaaga n'ebintu nga stand, twetaaga stand y'essimu, twetaaga stand y'amataala abiri, twetaaga stands bbiri ez'amataala, mu bufunze twetaaga stands ne internet eri strong kuba tugenda kuba tu invitinganga ng'abantu okuva eyo gye muli abalina endowooza zammwe ennungi. Si ffe tusinga amagezi, mulina endowooza zammwe naye nga temulina platforms kwe muziteeka. Ennamba eri 0773 971757 teekako zonna z'osobodde. Nze ndi ku mission kugula laptop, kugula mataala, kugula simu yakubiri, kugula phone stand, kugula stand z'amataala agabiri.
n'okugula software asobola okunyambanga kuba invitinganga abalina endowooza zaabwe ez'enjawulo ezigatta ku nkyukakyuka. Nkwegayiridde lwoya lwa mu nnyindo tulina ku lwejja ffekka nja tuggyewo obulimba bw'abajjega. Nja tuggyewo buli bulimba bw'omuntu omujjega. Gwe Katolo bw'amala oli otya? Obudde bunkuttemu ate engeri gye ndissekawere nzikiriza nkuddire enkya kanzireyo mumala ekizadde wama muntambulizeeko vidiyo naye temwerabira program situka tutambule ejja ku mpewo mwe mulina ogiyimirizaawo tugigulire ebyuma tutandike studio ekolebwe tutandike. Waliwo nangambye mukyala w'amala ajja kukuwasa ggwe muvume empola. Maama nze nva mu benzi ninyerola ate nga nkadde nze ndi emikalo owange feka nga tetwalyanga mikalo fe twalyanga nnyama eri fresh. Maama mukwatewa mukwatewa omwana oyo mukwatewa mukyala w'amala mukwatewa nga oliwe mukwata abanga kasalabanda abanga ejjiiko ebbiri ziri mu kwekuba buli lwoteeka olugalo ku mukyala w'amala obanga tekutta obujiiko bubiri obanga akuba akatamu nkomyawo mpitiridde musibe bulungi mugitambuze.